A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebimu ku byogerwa nga bivvoola Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kwe kugamba nti yasiba feesi ye, yanyiiga mu feesi ye, n'akyuka n'okukyuka, n'akuba onfuna bulungi muzibe omugongo. Abasa watawalla, Surat Abasa. Naye mbw'ate omugagga wajja amufaako, naye ate omwavu wajja tamufaako. Ekituufu kye kiruwa? Mweno aya mu Surat Abasa, zino aya zogera ku Nabi Muhammad nti yasiba feesi ye n'atafa kwono muzibe oba muntu mulala. Kyekibuuzo muganda wange, kyekibuuzo muganda wange. Soke tukweza ku magezi. Nabbi omulamba ali ekyokulabirako asobola okweyisa bw'atyo n'asiba feesi ye? Twagamba nti aya ezimu eziri complicated tezitegeerebwa muntu wa bulijjo nga nze. Oba oyo maybe yavunula Qur'an n'awandiika ebyo. Allah subhanahu wa ta'ala yazitegeera zi mutashabihat warasikhuna fil ilm, n'ababinkidde mu knowledge. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha, nze ekibuga ky'okutegeera ali gwe omulyango. Oyagala okuntegeera oba okutegeera Qur'an, yitira mu ye. Obuzibu bwe twakola ffe abasiraamu kuva ku kiraamo kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Qur'an n'abantu b'enjuye nga hadisi weri mu Sahih Muslim volume ey'okubiri page 238, inni tariku fikum thakalaini kitaba Allah wa itrati, bizito bibiri bye mbalise mu Qur'an n'abantu b'enju yange. We twakola eyo ensobi ne tusanga bino mu Busiraamu nti Nabi Muhammad alina empisa bwe zityo, asiba feesi ye n'agiyigira ne muzibe n'atamufaako, naye abagagga bwe bajja n'abafaako. Eno aya yakka nsaba nfune bulungi. Nabi Muhammad lumu abeera mu meeting ng'alina abakulembeze ab'Abakuraish, ab'ekika ky'Abakuraish, nfuna bulungi be yali ayogera nabo. Masikini ono omwavu ono muzibe Abdullah bin Maktum najja. Wasanga Nabi Muhammad ng'ali mu meeting, Nabi Muhammad olw'ekisa kye n'asituka n'ayagala okumuwerokaminga, n'asituka n'amwaniriza. Onfuna bulungi? Be yali nabo mu meeting Nabi Muhammad ate nga bagagga bakulu ba bika ne banyiiga. Abamu kubo mwalimu Atiba bin Rabah, Abu Jahal, Abbas, Ubayy bin Khalaf ne Umayy bin Khalaf. Omu kubo yanyiiga ng'alabye ekikolwa kya Nabbi okubeera nga ayaniriza ono muzibe. Nabi Muhammad otugatta otya n'ono muzibe? Aya nekka abasa watawalla. Funa bulungi, yasiba feesi ye n'akuba n'omugongo oyo muzibe. Anjaahu al-a'ama, nga muzibe we yamutuukirira. Ofuna bulungi? Naye ate omugagga wajja amufaako. Ekibuuzo kiri nti Nabi Muhammad ye yasiba feesi ye oba muntu mulala ku bano abali mu meeting? Baganda baffe abasunni bagamba nti baganda baffe abasunni abavunula Qur'an bagamba nti Nabi Muhammad yasiba feesi ye. Abashi abagoberera enju ya Nabi Muhammad entukuvu, abakuuma abatasobya, bannannyini ilimu nga Nabbi avuddewo, Katonda be yatukuza, Katonda be yafuula okwagala nga tteeka, Surati Shura 23. Baganda baffe abashi abo batyo abagoberera abo ne bagamba nti no, eyasiba feesi teyali Nabbi. Era ne beimaamu abazzukulu ba Nabbi nga like omusika wa Nabbi Imaamu Ali, Imaamu Hassan, Imaamu Hussein, paka kuba imaamu bonna 12 bagamba yasiba feesi teyali Nabi Muhammad, naye yali omu kwabo Nabi Muhammad be yayogera nabo. Ekibuuzo kiri nti ekirala, waliwo we tusangako mu Qur'ani nga Nabi Muhammad alina empisa embi bwe ziti, asiba feesi nga bamasikini abeetaavu bazze gy'ali? Answer eriwo eti teri. Aya zonna eziri mu Qur'an zimuwaana buwaanyi.
era Katonda atuuka ne ku level erayira. Surat Nun aya yakusatu na yakuna Allah subhanahu wa ta'ala alayira nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Empeera ze zalina olw'ebikolwa bye ebirungi bye yakola teri katini wadde n'akagenda okuvaako. Ofuna bulungi ku mpeera ze. Agenda mu maaso Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alayira nti empisa za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tezisangika. Yesenkagale w'abantu abalina empisa nga nnungi. Subhanallah. Katonda alayira amuwaana buwanyi. Kwa besinga n'okubesinga n'amutuma. Surat Al-Anbiya ya 17. Wama arsalnaka illa rahmata lil alamin. Tetwakutuma gwe Nabi Muhammad okujjako ng'oli kiseeri ebitonde byonna. Omuntu ow'ekisa ekyo Katonda kyawaana yasobola okusiba feesi ye. Nolwe kye yasiba feesi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Basalamu bannange tuyige watawa Nabi Muhammad ekitiibwa. Ani alikimuwa? Ani alimuwa? Gwe tuba nga tetuvuddeyo kuwaana nabbi waffe Qur'an gwe waana ani alimuwaana? Tusome Qur'an tugitegeere. Aya ez'enjawulo zigamba nti tubeere nga twetegereza. Oba tusoma Qur'an tusirike twetegereze la'allakum turhamun. Katonda abeere nga atusaasira. Twegendereze Qur'an tugisome nga tufumiintiriza nti Nabi Muhammad asobola okukola ekikolwa ekyo. Mu Surati Tawba aya 28. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi funa bulungi Katonda yamulonda n'amujja muffe. Ezimu ku mpisa ze Katonda zannyonnyola bil mu'minina raufun rahim. Eri abakkiriza alina ekisa kingi nnyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ekisa kingi. Omuntu ow'ekisa Katonda gwawaana bw'atyo yasobola okusiba feesi ye. Ekyo yasiba feesi teyayi Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuba tetulina aya gye tusanga ng'egamba nti ye yasiba. Katonda hakim senkagale w'abagezi. Sometimes waba directinga olulimi ng'ayogera ayinza okurifaringa maybe ku muntu omulala naye ng'ategeeza bano. Kuba bano we bali bakulembeze, we bali abakulembeze b'ebika, ate by then bawulirizanga nnyo abakulembeze b'ebika nga tasobola kuva eri n'abakuba directly, naye yali abakuba. Yali ayogera ku bo empisa zaabwe enkyafu. Okubalekamu nga bakyalimu akasanyu, okitegeera? Nga bagenda vaayo bagamba abantu abalala basiramuke, Katonda yali tasobola kubakuba directly. Katonda yali tasobola kuvaayo kubakuba directly. Nolwekyo aya ekwata ku bo, tekwata ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Kuba tetulina we tusanga mu Qur'an nga Nabi Muhammad alina empisa enkyafu bwe zityo. Era ne sheitaani yenna nnyini bikolwa ebyo. Sheitaani yennyini yeeyama okubuza abantu bonna illa ibadaka minhum alimukhulasin eriko fataha. Okujjako abaddu bo ofuna bulungi abakutya ate nga tebakola amazambi. Tulina enjawulo eya mukhlis okuli kasira yoyo omuntu agezaako ye kennyini yagezaako yennyini oyo omuntu ofuna bulungi ne yeekuuma ofuna bulungi. Naye ate ono yeekuuma okuli fataha mukhlas ate Katonda n'amutukuza. Nga twala mu Surat Al-Ahzab aya 33. Katonda yamutukuza Nabi n'abantu be. Nolwekyo tasobola kukola kikolwa bwe kityo. Tuyige okwagala Nabi waffe, abalabe baleke kujja kubeera nga bakola bwe batyo okuvoola Nabi waffe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu bantu abogerera eggulu ne Nabi Muhammad abogerera empisa za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Atuwe n'ekisa kye olw'okubeera nga tumusomesa abantu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akafunye sababu ngo sharingira abalala.
mm-hmm.